Nsaba mukkirize n'abantu batwagala nnyo olw'ekyo temumala biseera byammwe nakayana n'abantu betutamanyi abatalina kiddako abantu ababagamba tibayimiriddewo ku lwabwe. NRM esobodde okukuuma emirembe okutuuka ku ssaawa ya leero. Mubalaba bonna basuusuddwamu beesimbewo bakwate ebendera yaffe eya movement. Bwe mba mutiikinga okuva ku president nga mutiikinga baasi paka wansi ne ku LC1. Ekibiina kya movement njagala mukitegeere bulungi era mumanye bulungi ebitukuumidde mu buyinza. Ekimu ku byo kyetusobola kubuusa maaso z'empisa. Abantu ba movement bateekeddwa okuba n'empisa nnungi ezeegombesa era buli omu z'ayagala abeere nazo. Era mbeebaza olw'okukuuma empisa ennungi kasookedde tuva mu nsiko n'okutuuka ku ssaawa ya leero. Kama mukubira engalo nyingi Sebo Alhaji Moses Kigongo tata waffe mukirize nti bannakiwangala bannakiseka Bukoto South kino kitegeeza tugenda kulonda NRM, tugenda kulonda baasi omukulembeze w'eggwanga mugambe nti ekiwangala awali red osanzewo yero bamulwengo bawano balonzi baffe bawano mwebale nnyo mwebalire ddala mwe kalulu kaffe abali wano.
Bamuju walampa ku muti emiyembo ginyenyeze ddala ate bw'oba ginyenya beera wakisa bazoonona gironde nga beeno bwe balya. Nga sinnaba kugenda wala mukkirize ankonya gibawa mulindeko mukkirize bakama bange bano bengenda okukola nabo bakumpeera engalo ez'amaanyi n'ababaka baffe mukwano gwaffe Honorable Kabanda obadde gwe obulawo mu nnyumba naye bali kutuuka mukadde waffe Mama Lwengo tumobilizinga abantu mu kitundu ekyo be bakuŋŋaana era ne tubala akalulu era tebatwekwasa akalulu balonzi baffe bawano njagala kuweereza message eri abo bonna abalowooza okutiisatiisa abantu baffe. Pulezidenti waffe Ssewaaya DC nga gw'okulya ebyokwerinda wano mu disitulikiti y'e Lwengo tokkiriza muntu yenna kumalako ddembe kutyoboola kuvuma kunafuya oli oyo awagira kyasazewo okuwagira. Buli muntu abenaale muwagire abantu baffe abenaale mwambale ne kala zaffe. Yambala yero wetambulye ne mukuba kuziika yambala yero ate yero n'ojambala akantu kawedde eno sizoni yakulaga kala zaffe temutabika kala. Abantu b'e Lwengo mubadde mutaanze okufuna akavuyo. Mulimu abantu 3-4 ababaleesemu enjawukana bannakigwanyizi bagenda basiga obukyayi kyawoono bazunza olugambo baludde bannamujusise ne baluze ewa Sentaayi. Musaba nga sengaawe kubanga naye atumanyize sengaawe wagira bayinabe wagira ebikunyiiza njabitegeera nga nze sengaawe wagira ono omuntu mwamwaniriza ng'owenale ffe tugamba PLU ne NRM tuko pamoja, tuko pamoja. Nze senga nze njogedde ampakanya mukkirize ebigambo bya Honorable Minister tewali kugeresa bannange aso yali kikwase lubega basonoona. Yes, nasobole banyabo ayina microphone eyokubiri gituwe twagala kutambula mu speed labaliwo abagenda okukiika ku district mujje wano. NRM musooke mutuule bannaye ab'e Lwengo muli bulungi mukuba akalulu kambaveewo tubajjeewaawo. This is DJ, not DJ Venus. Abali awo bonna baveewo. Honorable Kabanda Fenanya Museveni awo buli omu akola ki? Tusobola okulukanga. Kale kubanga ensonga eyatuleese wano ya Pulezidenti Museveni omukolo baguyita Buganda kuki? Buganda kuki? Museveni. Kaakati omuntu yenna alina olutalo lwe alinda akole olukiiko olulwe. Alinda akole oluki? Naye luno olukiiko baluyita Buganda kuki?